obwongo bututabuse tugenda kufa. Kakati bwe tubanga ffe tuli ku njegoyego ya kuttibwa nenda bazannya kufa kikondo ndiko kufa kingwa mwamuli kuki tuba tugenda kukola ki? Abanyarwanda mufungize, teriyo kye bafunira ku muki mukeeka, mufungize yetulaga ebintu bw'olaba nga kyagwotunuulidde tekusobola kuboza obuzibu kubeera nga tokulaba ekitegeere, naye omusota gw'olaba basobola n'okusanga nga gwakuboze bwe tuba tukyakubala mu Banyarwanda. Oba okyalimu olaba ne bwogenda okukuba amasanyalaze ne gavaako ne musigala mu nzikiza waakiri obuwuka paka lwe muwulira buli omwaka oyo naye nga tegukulumye. So n'olwekyo njagala okwebaza mukama waffe chairman, weebale nnyo engeri gy'oyogeddemu eri abantu baffe. Bannakibuga, nze mukasambidde abamu bale temundabangako si kyekyo, era mubeereeyo bisajja dene wangu tini kadde yenze kenyini nina nange ebintu byensobola okukola naye nina n'ebyannema kati ng'okutiisibwatiisibwa kwa nnema kikyo kyakola ki kyannema oli ne bwantiisatiisa n'abwatuka n'avamu n'ekyenda nze ngenda okwekengerera nga ndaba sitidde ngamba kale laba sitidde nga ngenda mu maaso nga nkola bye mbadde nkola ki. Nammwe bwe njagala mufuuke abaana abavubuka b'endaba wano saagala kuddamu kulaba gwe batiisatiisa. Oli bwakugamba nti nja kutta kitegeeza ye bwati bw'ayagala okukola. Kakati naawe mulitandika okusala amagezi ngeri ki omuntu ayagala okutta gwe gy'ozuula nga ye yafudde. Omunyarwanda bwate bwakola okitegeera. So n'olwekyo temukkirizibwa kukola ki kutiisibwatiisibwa bwe tutyo si bwe twatondebwa. Ndi munnamateeka ngakoledde ebbanga nagatandika mwaka 2010 kati egyo myaka emeka nga mpoza oba nga mpolerezza ababbi egyo emyaka gyonna ate mwe abatalina kye mukoze. Kakati saagala muntu yenna ayinza kubatiisatiisa egyo gyonna emyaka mbadde ku babbi era nfunye ebyenjagala sirina kye nnoonya. Obugagga mbufunye kuba ababbi babadde bangi. Ekyamazima okuva endava mu ssomero babba nakati abamu sinna bawolereza balala be babakutteko. Kati n'olwekyo saagala muntu yenna abatiisatiisa. Kati guno ndi ku mulimu gw'abantu bange, abantu bwe tuli mu ggwanga erimu saagala muntu yenna. Naye kati mba mpoza guno ogwammwe kati ate nnengerayo abagwa mu kiti ky'abali benziza empolereza ate bo baagala kuntawaanya. N'olwekyo waliwo bye sigenda kukkiriza wakati mu bukulembeze nga bwe tutambuliramu oba ow'ekitiibwa, kubanga omuntu nno okulengerwa magulu nnyondo n'akugamba gw'oba okikirira Abanyarwanda. Abantu balinnya ne ku miti emiwanvu naye tabalengera. Balinnya emiti egya TV egya rediyo egyawa magulu nnyondo tabalengera. Yalengera ono. Njagala bintu bino abantu babitegeere. Kyukyu musota n'antawetwa n'alengera omuntu gwe n'obaako ky'oyogera mu kulengera okwo. Oli eyaweebwa empewo ezirengera yakola ki? Tebakuba kalulu, tebakola ki? N'antawetwa kitegeeza nti tebasobola nakukubako kalulu. Obaye abantu abamu tebabitegeera ebintu bino. N'olwekyo wakati mu bukulembeze bw'oyo yalengerwa Omuteregga, njagala Abanyarwanda mumanye nti n'empewo za bajjajjaabe Ssaabasajja nammwe ziri wamu nammwe. Waliwo ebintu bye tugenda okukyusaamu kati mu ngeri gye tubadde tubitambuza kubanga akazannyiriro kayitiridde. Mukitegeera akazannyiriro kakoze eki? Kakati njagala kubategeeza
Luswahili luno olubuto baluyitani tumbo. Mu Uganda tulinamu abantu bangi. Tulinayo ba technocrats babeera nga bakozi ba gavumenti be bakugu. Naye mu Banyarwanda twafunyeyo ba tumbocrats nga bo bakozesa lubuto okutegeera kye bagenda. Eyo oda ya batumbocrats bagobera lubuto lwabwe batambula ekyawedde dda munsanyukireko tuweze namba omusajja agirabe nedda. Ate obanga ddala kyawedde mukikubira kampeyini yaki twandibadde tetukyawulira bakayana nti babamye si kyekyo mwandibadde mugenda bugenzi kwero sine baba wandi ate ekyo kyetaaga kukikubira kampeyini nti kyawedde. Ensi tegenda kutambula ng'etambulira ku batumbocrats. Bano bamama bakimanyi. Waliwo bino ebizimba mu Lungereza babiyita fibroids. Mubimanyi ebikwata abakyala. Oba Olungereza olukugu babiyita myometrium myomas. Kati oluba lwange lwa kikugu lwa kidokita. Ebizimba ebyo bwe bikwata omukyala abeerera ddala ng'alina olubuto. Afunira ddala n'engeri ng'ey'olubuto ayinza n'okulya ku ttaka n'alya ebbumba si kyekyo naye nga bizimba byamuki bya mu lubuto. Eno executive order kizimba kya mu lubuto tali lubuto. Eno fibroid. This is an executive fibroid. Kizimba kyennyini naye ali aba alya ebbumba atumye gundi agayagaya akomba mayinja anatya kusaba konkome kubanga kino si kituufu. Era ne bwe mumulinda emyezi 9 ne gifuuka 10, 12, 13, tagenda kuzaala kubanga kino kiki. Naye abantu nze abakyasukumbiza n'ebintu ebyo oba tusooke tulekeraawo tubaleke bimale bagwako ebizibu kyemuwulira kyemwagala. Manyi bagamba olutindo balukola mumaze kufiira mu muntu. Tubaleke mumale okufiira mu omuntu tulyoke tubiddeko. Ffe tulwana olutalo n'owulira ababizanyiramu obuzanyizi nga tulwana olutalo kino kye tuliko. Eriyo amawanga nga bo kati ssaawa eno tebali mu eno meeting bwe bali ku front line lwa nsonga y'emu. Bali babayita M23 temubawulira. Kati mwagala naffe batuyite ba article 10 naye nga tuli mu byebimu. Eno article 10 eri M23. Lwaki mutuleetere ebizibu? Lwaki temusirikako mwabagamba nti ebyammwe byawedde mutuulemu mubireke mugende mufune ebiwandiiko. Ate ogenda okubalaba bayita omanyi tulina buno obunankani bwa WhatsApp ogenda okulaba inbox awandiise onalebo mutuyambe ebintu twayitolooza byateredde wano twagenza okugendayo omusajja yatugambe temumbuulira musajja yabagambye mutereere mubeere eyo. Tuli mu kukola ku nsonga nkulu. Muyingiddwamu batumbocrats banoonya byakujjuza lubuto bambi lubadde temuli kandi. Kakati nze mbuulira ebyo ndese emirimu gyange nkola bintu nze tewali asobola. Nze mange Muganda kitange ye Munyarwanda n'olwekyo nze ndi Munnayuganda omuzaale yennyini okusinziira ku ssemateeka omufunga bwali. Kati nze ekyo tekinkwata naye si buli omuntu alinga ki. Nze ne passport nina myufu bwe mba nfuluma mu kisaawe Pulezidenti wa Uganda waayitira wennyini wenjita. Amateeka teganzikiriza kuyita eri bantu ba bulijjo. N'olwekyo siri mu kukola ku kizibu kyange nkola ku kizibu kyaffe naye eriyo akola ku kizibu kye ate mmwe mumukubira mu ngalo. Tonyiwe ebyo bitukwasa obusungu. Tuli mu kaseera kazibu. Leero tubadde mu mmotoka yange, mmotoka nnene y'amaanyi mpitirivu tubadde tutambula ne ssente bondo
owa boda yatulaza omupiira gwaffe ogw'emabega nti guzina bwegu. Simanyi yagusumuludde, simanyi yabadde agenderera ki, sinayitako makanika, sinakola ki, naye oli yajjemu natti 2. Era bwe mutuwuliranga ku accident mumanya nti omukulu oyo waliwo agikanika nga sitegedde. Kati bagitutte ku gundi ku kaliya, obwongo bututabuse n'ekitabo kyennyini ne tukirekayo era tukitumiza omwana atakireete tumanyi ssaawa gyatuukirako kyemugenda okusayinira. Obwongo bututabuse tugenda kufa. Kakati bwe tubanga ffe tuli ku njegoyego yakuttibwa n'endaba azannya kuva kikondo ndiko kufa kungwa. Mwamuli ku ki? Tuba tugenda kukola ki? Abanyarwanda mufungize, teriyo kye bafunira ku muki mukeeka, mufungize yetulaga ebintu bw'olaba nga kyanguye bwanguyi tegeera kirimu obuzibu. Omanyi omunafu bw'alaba gwasobola tatereera mpulira enjala y'okulwana nyakuta muntu wano nyakuba muntu wano naye bamuleetere gwatasobola owulire empoza temuli bya mu lubuto ffe twabeerangayo mbuto kale lukulwana kutandika naye temuli bya mu mutwe. Ate lwaki temuli bya mu mutwe? Gwe buli kitundu ky'olina kkiriza nkikubeko anti tuli mu kulwana. N'abantu be bayitako mu kibuga era ono bw'abadde ayogera n'enzijukira ekintu ekyo mumujje tujaganye kyawedde ne transport n'amukuddiza obanga ekyennyanja ekiraba nga akamere akali ku ddobo kakinoonya nekirowooza nti kakwano kakyo nnyo, gweoyinza otya okulaba emmere bulijjo gwe gy'onoonya nga kati yeekunoonya? Naawe n'otandika okugamba mbu kiwedde wano ebyawano byayanguye emmere yennyini yenneenoonyeza. Naye kitegeeza gwe bw'onaalya akamere kali bwe pa gwe kennyini gw'ogenda okufuuka emmere eyo yakutte eddobo. Nimbye kwe bayita okuvuba. Banyarwanda kakati twandika okwebeereramu. Eyo endagamuntu gy'okutta eyo ezisinga zaweddeko, endala zibuzaako myezi. Naye gavumenti yayisa ekiragiro nti zigira bazongerayo muki omwaka. Kaakati bwe guggwako ogwo bwe guggwako kati osigaza ki? Kubanga etteeka ligamba toli munnayuganda. Kati oli bw'ajja n'akugamba nti ekyo kyakoleddwa omale okuyita mu kulonda, kati gw'olonze afuuse pulezidenti gw'ofuuse eki? Tukaaba asirisi. Nze sirabayo muntu yenna ayagala kubeera pulezidenti wadde ayagala kusigalako ng'ayogera bulungi ku nsonga eno. Tukaaba bonna bakoze eki? Basirisi.